So hello my lovely subscribers, the key of life. This is the last part of the key of life. Ekisumuluzo ky'obulamu. So if you didn't watch the first part, please, because this part goes hand in hand with the first part. So it's better you watch the first part and then watch this one because this is the last part. Kino the party yaffe esembayo ku kisumuluzo ky'obulamu, a simple English learning story. So obanga wasubiddwa ekitundu ekisooka, please you can go back and check for my latest video. Ekisumuluzo ky'obulamu. So enjoy, and if you're new to this channel, here we learn English and Luganda with ease. Bye bye. Enjoy the video. So as my eyes were closed, the person came to me, and only I could hear that the voice was of a great man. Awo ng'amaaso gange nga gazibiridde, omuntu n'ajja gye ndi, era nga mpulira buwulizi nti eddoboozi lya musajja. Awo nga amaaso gange nga gazibiridde, omuntu n'ajja gye ndi, era nga mpulira buwulizi nti eddoboozi lya musajja. He said, "My son Kenny, I love you and my father loves you too, so today is your day, because you have received the key to success, and your door is open. It's upon you to treasure it or you die and your family grieves forever." N'aŋŋamba nti, mwana wange Kenny, nkwagala nnyo era ne kitange akwagala nnyo. Era leero lwe lunaku lwo kubanga ofunye ekisumuluzo ky'obuwanguzi era oluggi lwo lweggudde. Kiva ku ggwe okubifuula eby'omuwendo. Kiva ku ggwe okubifuula eby'omugaso oba ofe famire yo enyolwe. N'aŋŋamba nti, mwana wange Kenny, nkwagala nnyo era ne kitange akwagala nnyo. Era leero lwe lunaku lwo kubanga ofunye ekisumuluzo ky'obuwanguzi era oluggi lwo lweggudde. Kiva ku ggwe okubifuula eby'omugaso oba ofe famire yo enyolwe. Go to church tomorrow, and read Philippians 4:13. And the name you find is your key. Value it because it awaits you until eternal life. So go back and enjoy the earth, because greater opportunities are coming your way. Genda mu kkanisa enkya era osome Abafilipi 4:13. Erinnya ly'onaasangamu kye kisumuluzo era kitwale nga kya muwendo, kubanga kikulindiridde paka mu kuzuukira. Noolwekyo ddayo ku nsi kubanga emikisa mingi gikulindiridde. Genda mu kkanisa enkya era osome Bafilipi 4:13. Erinnya ly'onaasangamu kye kisumuluzo era kitwale nga kya muwendo, kubanga kikulindiridde paka mu kuzuukira. Noolwekyo ddayo ku nsi kubanga emikisa mingi gikulindiridde. After the dream, I woke up screaming, "I have heard you, Master." The following morning, I went to church, and on reading my Bible, I found the name Jesus. Oluvannyuma lw'ekirooto ne nzuukuka nga mpoggana nti,
nze nkuwulidde mukama wange. Era ku makya nze nagenda mu kkanisa era mu kusoma Bayibuli ne nsangamu erinnya Yesu. Oluvannyuma lw'ekirooto ne nzuukuka nga mpoggana nti nze nkuwulidde mukama wange. Era ku makya nze nagenda mu kkanisa era mu kusoma Bayibuli ne nsangamu erinnya Yesu. I asked Pastor, "Does really God speak to poor people?" He preached to me, and my soul was healed. Nabuuza pasita, Katonda ayogera n'abantu abaavu? Yambuulira enjiri era omwoyo gwange ne guwonyezebwa. Nabuuza pasita, Katonda ayogera n'abantu abaavu? Yambuulira enjiri era omwoyo gwange ne guwonyezebwa. After a few days, I received an advertisement about a real estate manager needed urgently. I applied in for the job and I was shortlisted as the best candidate. Oluvannyuma lw'ennaku entono, nafuna akalango nga kakwata ku mukozi akulira okulabirira amayumba. Bwe yali yeetaagibwa amangu ddala. Ne nteekamu okusaba kwange era ne bannonda nga asinze. Oluvannyuma lw'ennaku entono, nafuna akalango nga kakwata ku mukozi akulira okulabirira amayumba. Bwe yali yeetaagibwa amangu ddala. Ne nteekamu okusaba kwange era ne bannonda nga asinze. Oluvannyuma lw'ennaku entono, nafuna akalango nga kakwata ku mukozi akulira okulabirira amayumba. Bwe yali yeetaagibwa amangu ddala. Ne nteekamu okusaba kwange era ne bannonda nga asinze. To cut the long story short, I am now the manager controlling the real estate company. Only this was possible through the key of life I received and accepted. Okufunza mu lugero, nze kati akulira okulabirira eby'amayumba mu kampani. Era kino kyasoboka bwe namala okufuna ekisumuluzo ky'obulamu era ne nkikkiriza. Okufunza mu lugero, nze kati akulira okulabirira eby'amayumba mu kampani. Era kino kyasoboka bwe namala okufuna ekisumuluzo ky'obulamu era ne nkikkiriza. Okay, hope you've learned something. And what is the key of life? Okay, you can answer that in the comment section. Ndowooza oyina ky'ofunyeemu, ekisumuluzo ky'obulamu okitegedde. So answer yo osobola ogiteeka wansi mu comment section. Bye bye. Weeraba.